Nkwanirizaako nze Kabuga Peter era leero nkomyewo okusobola okuba nga tumulungula ensonga za Buganda, tusome Oluganda, tusome ebyafaayo bya Buganda n'ebintu bingi nnyo okutwaliza wamu ebikwata ku Buganda. Mu Buganda tulina kye bayita obufumbo. Abantu omukyala n'omwami baagalana ne bafumbiriganwa ne bazaala abaana ne bakola amaka. Naye waliwo kye bayita okwanjula, okukyala n'okukuba embaga. Ebintu bisatu: okwanjula, okukyala n'okukuba embaga. Naye abaffe, obadde okimanyi nti ebyo ebintu ebitakkirizibwa kutwalibwa mu kwanjula mu Buganda naye ng'abasinga babitwala mu butamanya? Sigalawo obeere ng'olaba osobole okutegeera bintu ki ebyo ebitwalibwa mu Buganda kwanjula, naddala eri abazadde nga biva ku sayidi y'omulezi tovaawo. Bintu bingi nnyo ebitwalibwa ku buko naddala mu mikolo egy'okwanjula ebyo abantu bagezaako okulaga nti n'abantu abo babeera abakimye, babaagala nnyo naddala abakyala. Omwami agezeeko okusanyusa abazadde ng'abalaga nti muwala waabwe amwagala nnyo, kwe kuleeta ebintu enkuyanja bwebityo ABCD. Abantu abasinga gwalaba vidiyo eno tebaawula kukyala na kwanjula. So ebintu bibiri bya njawulo mu Buganda wano, wadde ng'abasinga babigatta wamu ne gufuuka omukolo gumu ogutali musango oolyawo okusinziira ku nfuna n'ensi weegenda ekyuka. Abaffe, ebintu ebitagenda ku buko wadde okimanyi nti bisukka ne mu 5 n'okweyongerayo, naye ngenda sobola kuwaako bye nnaaba nsobodde. Ku buko bw'oba ogenza okwanjulwa gwe omusajja, bino wammanga terigenda, era ebimu ngenda kuwa n'ensonga lwaki terigenda ku buko. Ekintu nga ensujju. Ensujju tegenda ku buko, tebagitwala ku buko oba tebagitwala mu kwanjula. Olw'ensonga, bw'okwata ensujju eyo n'ogisulika wano weetuulira ku ttaka ng'eri ku kiryo, ne weetegereza wakati waayo, egezaako okufaanana ekitundu ky'omuntu awafuluma obubi. So ensujju eyo bw'ogiteeka ku buko nga si nsale, eba ejjayo ekifaananyi ekyo ekitali kirungi mu maaso g'abako. Ebintu nga amenvu tebagatwala ku buko. Bw'okwata omuno gw'eryenvu, tugeze gwa bbogoya, ne mugugabira abantu tugeze ku buko, omu n'agukwata bw'ati. Muli bantu bakulu muba muntegeera. Omunwe gw'eryenvu gulina ekitone ky'omusajja kye gufaanana. Eyo ensonga lwaki eryenvu teritwalibwa ku buko. Tulina ebintu bingi nnyo ebitagenda ku buko nga ekikajjo oba ebikajjo. Tolina songa lwaki otwala ebikajjo ku buko, kubanga era ekikajjo tekirina njawulo na kitundu kya musajja ky'osobodde okulowoozaako ng'olaba vidiyo eyo. Mu mbeera eyo, entula tezitwalibwa ku buko mu kwanjula. Entula ne bwennaba sikunnyonnyodde, ojja kukkiriziganya nange nti entula era erina weeri, nga mutuufu onoogitwala tejja kulabika bulungi. Gonja naye tatwalibwa ku buko. In fact, ebintu ebimu bakuba nti waliwo gye tuyita intermarriages, naye biri self-explanatory, byennyonnyola byokka nga tolina nsonga lwaki obitwalayo. N'amazzi mwe bwe muyita watermelon, olw'okuba nti afaananamu ensujju naye si bulungi wakutwala ku buko. Waliwo ekibala kye tuyita ekinyaanya, mwe bakulira mu kyalo mukanireleti musobola okukitegeera, bakiyita ekinyaanya. Kikulira kati kino ekirengejja bwe kiti era kifaananamu entula. Nakyo tebakitwala ku buko lwakufaanana ntula na kubaako bitundu bya mubiri bye kifaanana. Waliwo ekibala kye bayita ensuusuuti. Ensuusuuti eyo efaananamu ebbeere ly'omukyala. Ensuusuuti eyo so bw'okitwala ku buko, kugamba ebintu bino byonna ebirina ebitundu ebifaanagana ku by'abantu, ekyagalanga ennyo bibasha ku buko kugezaako kulireetinga n'abantu
bakulu babeera ku mukolo ogwo nti bibanga ebibawemula kyekibibaganyisa okubetwalayo. Ku buko tebatwalayo karoti, ensonga era ogitegedde kubanga karoti efaanana ekyo kyolowoozezaako ntegeerekese. Ku buko tebatwalayo nakati, ku buko tebatwalayo mbuzi etambula. Embuzi etambula ku buko tetwalwayo olw'ensonga bw'ebeera nkazi, omukira gw'embuzi mugumanyi gubeera gwewenjudde bwe guti, ebitulugu byayo bibeera wabweru. Kitegeeza oba wemudde abakyala bonna abali ku mukolo ogwo. Bw'ebeera nsajja, ensajja mumanyi weyeeyisa embuzi, etuuka ekiseera nejjayo kijjeeyo n'ekigaaya oba neyeefukirafukira nekola emivuyo gyonna gy'ebeera esobodde. So bwe muba mututte embuzi ku buko, temulina kugituusa wali mukolo, mugisibako aweesudde akabanga ne mutagituusa nnyo wano ku mikolo. Bwe mumala okugenda then abantu ne bagituusa awaka. Naye ng'embuzi etambula teyandibadde nnungi kutwala ku mukolo okwewala okugwemuka. Nze Kabuga Peter nkukusibwako bannaka abamanyiddwa nga abakatene Home and Interiors basangibwa Mulanda Ntebe Road, kw'ossa n'abamalu www.maduuka.com. Ebale kulaba Nze Kabuga.